okwaliwo ku nkomekerero y'omwezi oguwedde. Okulonda kw'ebyalo okwaliwo ku nkomekerero y'omwezi oguwedde okwatandika n'okulonda obukiiko bw'abakyala ne kufundikira n'okulonda kw'abassentebe b'ebyalo kwakomekkerezebwa ng'abantu mu bitundu eby'enjawulo bakwekokkola olw'emivuyo egyakulimu. Okulonda kuno mu bitundu ebimu kwatuuka n'okuyiika era ne kuddibwamu ku lw'omukaaga oluwedde kyokka nga n'okutuusa kati era waliwo ebitundu bingi ng'abaayo beemulugunya ku ngeri okulonda gye kwatambulamu. Embeera eriwo kwe kutulondera akalulu nga bo batulondera batya nga naffe twava awaka okujja okulonda. Twajja kulonda ate bo batulondera batya abavudde emmanga yiri eri abatali mu nakani yaffe ate bo batulondera. Kanya we budali tetuli bamativu olwa sitampu gye baagala nti bagitwale ku mpaka. Ebitundu bingi abatuuze beemulugunya ku baakuliramu okulondesa nga bwe baaviirako emivuyo egy'enjawulo omuli n'okulangirira abatali bawanguzi. Tuze be Nalugala tebalonze babajjeko eddembe lyabwe tebalonze kubanga babakubye ne regisita zennyini ze baateekawo tebazisomye naŋŋamba fuluma. Kati olwaleero ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza nti baakubonereza abakozi b'akakiiko bano abaasangibwa nga beenyigira mu mivuyo gy'okulonda egyo. Abantu abo genda kukolebwa ku mbuga z'amateeka kubanga amateeka gagamba nti omuntu yenna omukozi w'akakiiko bw'avuluga ebudde mu kulonda oba n'alangira ebintu bitatuukiridde alina kukolebwako according to the law okusinziira mu mateeka. Ono ategeezezza nti baafunye emisango gy'abantu nga beemulugunya ku kulonda kuno okw'ebyalo egiri eyo mu bisatu era ng'akakiiko agamba nti kakyagenda mu maaso n'okugikolako. Waaliwo abeemulugunya mu byalo bingi nnyo ndowooza byalo biri nga 300 baalaga okwemulugunya batamatidde ebivudde mu kulonda. Ekitongole kyaffe eky'abalooya kibadde kitunuulira mu kwemulugunya okwo bagezaako okulaga buli kwemulugunya nsonga ki ddala ezivudde mu kwemulugunya okwo. Tugenda kutuula ng'akakiiko olwaleero tutunuulire mu nsonga ezo tusalewo tutegeeze abakwatibwako kiki ekiddako. Ono okwogera bino abadde alambulula ku kulonda okugenda okuddako okutandika n'olunaku olw'enkya olw'okulonda obukiiko bw'abakyala obw'emiruka. Tulina ebyalo 7,214. Emiruka giri 1,718. 10,718 parishes. Nolwekyo okulonda kuno kw'obukiiko bw'abakyala kugenda kubeera mu miruka egi gyonna. Naye enjawukana eriwo kati n'okulonda kwe tubalinako obukiiko bw'ebyalo nti abalonzi be bammemba b'obukiiko bw'ebyalo bw'abakyala si abantu bonna si batuuze bonna b'ebyalo nedda. Mu ngeri y'emu ayogedde ku kulonda kw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Adjumani West ekyalimu omugenzi General Moses Ali. Kulonda ani anadda mu bigere by'omugenzi General Moses Ali Adjumani West constituency. Twamaze okutongooza program oba roadmap yokulonda okwo wetwogerera kati ndowooza tukola kituyita update ya register ate nga okulonda kugenda kubeerayo ennaku 17 mwezi gw'omwenda mu constituency ya Adjumani West. Kimuli Abdallah, KTV Amalindirire.